inze naddamu oluyimba olwo not because zimba olubeeko gye luntwala zinatuuka dda nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo andi oluyimba lwa Fire ndowooza lulina miliyoni 1 mu luvannyuma lw'emyaka obanga ameka oba kitegeeza Fire talinayo oluyimba lusinga lwange bunene ekyo kyogerera wano. Numbers don't lie. I respect the legendary mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzeemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndwongerayo ku muntu ataalumanya. Mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico. Senga saaluyimba ani yandiruyimba ani yandirutegedde, but I'm trying to promote my country by all means. Olwo oluyimba lulungi. Omusajja alukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa. Tulilaga ennyo teyaluyimba si munnakenya munna Uganda. Kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene. Nagezaako okuluddamu nduteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye ne Fire oba okitegeera. Ekyokubiri nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze Fire mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gye ndaba nga ijja mu mulembe gw'endimu. Guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi. Nyina oduteekamu ekibaala. Ekyokubiri nyina odutufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu Fire nendufuula nze. Ekirala oluyimba luli olwa Fire lukyaliyo. Buli muntu yenna ali eyo nga olina akajanja n'ennugu genda owulirize luli lunooleke. Nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo. Nandibadde nfuna credit y'amaanyi ennyo okuddamu oluyimba olwo kuba ndi mu kupromotinga legacy ya mugenzi ne famire ye. Olwaleero naluyimba e Puerto Rico, ngenda duyimba e Senegal, ngenda duyimba e Ghana, nja duyimba mu America, nja duyimba wa omugenzi yafa yandiruyimbye eyo y'abalala bonna abaziddamu eri alina staging eyo. So mukakkane mutuuleko wansi wuliriza version eri eno kireke ekisemberayo ddala. Bakidonga yaba mawulire n'abamu bagidde ku mapiki n'amawulire kyakola akimanyi kibola sigo bamuleese nnyo olw'okuba nti nno omukwano gwe bandaga guli under condition kyava mu kuba nti kati just bawagira buwagizi muyimbi oba n'okuba nga bakola ebibasanyusa nga group naye they are helping a country. Olabira ddala nti kati
omulimu gwe bakola it is for the country kubanga bino byonna bye tukola biri mu kushapinga line y'abalijja ate tomanya omu ku bana abali wana ayinza okubeera omwana we oba omuzzukulu oba kazini so kyamukisa mulungi nnyo nti nno balina omutima ogwo omulungi oli neyerekereza emirimu gye n'asalawo ajje acelebrating achievement gye tuba tusobodde okutuukako ng'eggwanga okutwaliza wamu biseera bisinga abantu abamu yabalooza nti achievement ya muyimbi naye ffenna bye tukoze tulina bye twalabirako ate ne batwegombesa okubanga tuteekamu amaanyi naffe tusobole okubaako wetutuuka wano tetuliwo lwakuba nti nno twazaalibwa buzaalibwa nogaaka ngende nkole kino but obaako boolabirako nobeera inspired nogamba I think I can do that nowuliriza music w'omuntu ng'ayimbye nogamba I want my music to make people feel the same like that and so olwaleero abantu baba bajja ne bannonako ku kisaawe abaana abo ne beerekereza emirimu gyabwe ne bajja oli n'abeerawo n'akulaga omukwano ebbanga lyonna kiba kitegeeza nti ekyo nno takyekoledde eka wabula ataddewo embeera omwana ali eyalaba footage ono ng'abantu bakuyimba bakusanyukira agamba nange njagala nteeka impact ku bantu bwetyo oba n'okusingawo so mbeebaza nti omulimu gwe bakola munene mulungi nnyo era gugenda kuvaamu ebyengera guyinza obutavaamu byengera ssaawa eno naye gye bujjeeyo ng'oluusi weetuli oba twafa dda abaana bangi abagenda okirabira kate bakole n'ebisinga ku byange byenkoze ate tomanya ayinza kubeera mwana waani ayinza okuba owange oba owuwo gwajja oba tomanyi naye mukama abaakulese yaba ayina ensonga so abo abaana mbeebaza nnyo nsonyiwa okubamalako obudde obungi naye mbaagala nnyo like we are family and thank you guys mbaagala nnyo nnyo ekirala neebaza bannayuganda obuwagizi nalaba bungi nnyo obuwagizi nalaba bungi nnyo 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 obuwagizi nze mbulaba bannayuganda nze bampagira nnyo nzize ndaba obuwagizi bwabwe mu bintu eby'enjawulo abatuwagira nnyo nnyo mu biseera ebya kandabe batandikira ddala ndowooza mu zaafurima netujja nga batuwagira mpaka mu BET omukwano ne gusukkira ddala mpaka ate mu Grammy kyabadde kyamaanyi nnyo and I think that is how it's supposed to be kubanga okubeera nominated mu Grammy it is already a win already ndowooza Beyonce yakafuna yasinga Grammys ennyingi neera naye kasita baagimuwa n'akaaba ndowooza footage mwamulaba so kinene nsiima nnyo Mukama Katonda olw'okuba nti nno ffe tuva mu nfuufu tuveeyo tuzaalibweyo n'amakubo teri bw'ogenda ewaffe ekyotera nze gye nakulira Masaka naddala ekyotera n'amakubo ekkubo erikutwala oluusi we baziika mama wange liyinza okukubula naye bw'olaba nga osobodde okuveeyo kulidde mu street ovudde mu haso n'otuuka mu room n'otuula nga teweerese bweresi naye ng'oli invited ng'oli nomini abayimbi ne baveeri buli muyimbi ndowooza yaliwo this time around ndowooza mwagoberera mwakiraba buli muyimbi wa America yali mu house n'ataasobola kubeera nominated yaliwo kwegamba ataasobola kukola ki ya performing ataasobola performing yawagira naye nga nange wendi ndi wali ntudde nabo so it is really amazing okubeera ng'oli mu atmosphere bwetyo kizaamu amaanyi ne kiraga nti ebintu bisoboka era essaala yokka gye mba nsaba okulaba nti ate oluusi tebikoma ku nze nzekka naye n'abalala basobole okubituukako bino kansuubire nti kino kye tukola it can inspire someone somewhere era kisobola n'okushapinga generations eziddako zituleetera ebintu bingi nnyo wano oluusi nze nnyinza obutasobola kumalayo byonna naye Mukama Katonda omulungi ow'ekisanze nkimanyi eggwanga lyaffe alyagala eyankwata nanzija eno nantuusa wano asobola okukwata omulala so mwebale nnyo mwebalire ddala abannamawulire okuba nti nno muteekangamu obudde ne muteekamu time kawalya ne banno wano abasinga okungoberera mbamanyi nnyo mwenna almost buli ali wano mumanyi ate these are the people that always support me so mbeebaza nnyo mwenna n'abatasobodde kubaawo n'abatasobodde kujja naye nga dde baagala mwenna mbaagala nnyo so nze honestly speaking I'm not complaining at all wabula nsiima busiimi bantu buno obutonotono obuyitamu mba mbuwulira mba mbulaba naye obwo butono it's like just a quarter to 100 kubanga honestly speaking omukwano mungi bantu bampagidde nze sitoma nze sinaamu kantu konna kayinza gamba nti naye no bino ebisigadde it's just background noise and naawe nga bw'omanyi abantu
ebizibu babireetera Jesus bamukuba ne bamutta ne bamufumita nga talina kyakaze ne bakola Nabbi Muhammad naliko emekka eyo ne bandaga sitole yalwana mu nsozi eyo n'abasajja be naye ng'alwana n'abalabe yava ne Maka gye yazaalibwa n'abeera n'asenga e Madiina lw'abantu. So obwo obutonotono obuyitamu ngamba abawagizi bange nti tebabufaako bubaamu ebintu bye tukola tebisobola butanyiiza abantu. Abantu abamu baba bajja kiraba bubi, abantu abamu buli w'owangula oli awulira ali defeated. Kuba olwaleero bwe mba nyina omudaali guno ogwa golodi nzaani muganda wange ono golodi taata wange nzaani asobola okubeera n'omudaali mu Uganda wano guno nzaani oba okitegeera n'oguleeta wano. So it is amazing. Zinawadi zaakabeeraawo guno mulundi gwa 65 gulaga 60 ndowooza ne muzeeyi wange by then yalina emyaka nga 4. So